Alright, abali ku Sakata Vibes nze DJ Senyabida tumekusuza Manyiga Mgongo yali ku kamera awo mpola tuze with another interesting story kuva omusajja nze Manyinga ticket producer ne tugenda kuba tumutegeera in full profile in full detailed profile osobola okutegeera ebintu bino nga ebitambula oyinza okubanga olina ensonga gyewebuuza bulijjo nga yagirina agenda kuba tunyonyola oluganda lwe mujja musonyiwa naye ajja kuluka kalogere wakola ensobi kiryokke ajja kuba gagatamu oluzungu mpola mwana w'entebe mujja kwebuuza lwaki series zino ezisinga nzitambuza ntebe because this is a time when mbadde nga ndi concentrated ewaka, not just because of pandemic naye because I have got ample time okubanga meeting abantu bange abanzijayo abankuza ba making abasooka okumpagira nga gwanda bakusakata vibes tonna bakundaba eno gye bayita Sakata Vibes channel yaffe beera ngo subscribinga oleme kumissinga bo subscribinga nyiga kadde kali kajja kuwanga notification anytime when we come in case tulina ekintu ekipya bakigedde Manyiga Mgongo yali ku kamera one more time sanso kulaba ku Sakata Vibes sebo ogamba otya aje ndi mu kubisini yambi nze kumanyinga tike yani tike amanya matufu nze tuke ndi bali wandika batya TUKEI tuke isa oninga ngeri bana Kenya mwana muteso eryo lyabateso tuke tuke lyabateso eryo eddiini eryo Joffrey oli serious nze Joffrey nenga togafaanana amannya go ati nange muzee wange sawa mutegeerawo naye nga amannya yagamba naye bampita Chris okankozesa tuke Joffrey Chris kati eri tuke najjamu tikke bampitanga nnyo tukke ku ssomero tukke kati nga tukke nengamba waya kalifuke tikke nfo kya tukke tukoze tukimanyi nti ogambe tribe yeki ndi muteeso tukoze tukimanyi nti abateeso baba babulaka bwobweru wabujjawa ndoza mama wange mwe alimo olunyalwana mulala alimo olulaalo actually ufana yadde abanyarwanda nera ndi muteeso ndi musajja muteeso oyingira otya production maliza okusomaawo campus 2013 nali nkuba nnyo raga nga ndi muyimbi awo nkomyeko ewaka ngenze mu M Records awo tuyise nga tulapinga mpola M Records ya mimo mu Kitoro awo tuyita awo gusiriza yali waawo tuyita kubanze kusomero nalira nkuba desk nali omusajja wa desk era baba yanonanga desk kusomero taffe twalimu yo squad ebagamba nti kati sawa za lunch ono tuke aliwa kasajja soke mukayiti kinga desk bagamba tukanosoka nojiteeka nogamba kati otule wansi awo kinga tuzikubirawo desk kati nkomayo waka mpita mu studio tulapinga bagamba sanga mimo yo mugamba kablaza storage akamima agamba zino studio za bei mukanjaga kwewulira mu just katuno olawanga bei sente ngameka audio yalinga tiyangamba nena limanyiza alinga 25 15 mugano kali just kanjogera ko nagamba macho gendo kola mukoma wencha n'emitwalo 2 nenga n'emitwalo 2 papa nga sinjangu kujja ngamba ololi nani omuvuka bamuyitanga Cross D kati aliwa bakati yaddawa akyakali mukola akyayimba naye kati emirimu yakyuka ati mpita ayitemawo mbeera awono kati ndi mu senior 6 vaaka wali soso nekomyawo mu vaaka yanga kati mfuna omuntu amuyita Philip vaako ono yatufaako producer kati mfuna ono Philip omulala yakuba nnyo mu church eno bangobyeyo ngenze nsonza obusente bwange awo terrace tinengamba enchani no kuyimba ekiyimba kino kati nengwa ku producer ngana ki offer simanye nyimba meka edda tinga musajja mwami twajange musanvu mugamba kablaza n'ekiyimba kyange bato kinkolera kati nawandika rap nga biwanvu nnyo nankolerawo nabinyiganyigawo nembiri kodi olimba lwakola ki kati ngenda ku campus n'olimba lwange rap timba nchali ya nengamba ne masaya ona music wa bay sisange ne mugamba manyi mpayo ka laptop ka kampe ko ka laptop kati mfuna ka laptop awo mfuna FL kino kingamba okubanga desk
kati FLO simutegeera nefuna omuna Kenya awo nali nganye wa sister wali omuna Kenya abimanyi nangamba manyi bokuba FLO wati kwata ka setup yampaka demo nambikuba nendiva nako tunomweramba campus amba mpitawo nsanga studio wali wajita bayitawo bawo nakawa mabegere nga kumubiza wajitawo ba kiswa sajja mugwaka kati nsanga Davi nga ina byawuliriza mu headset nenga production ye biti ye vocals zine mugamba ngo kikolo cha papa awera nga tukuba kati mvude mu hip hop kati nze mu dance lao ina squad ne ina wende ngamba nayo manyi mpaku software ndaka laptop kange kati kati nze mu hostel abana bajjanga ne bakola recording nenga ko headset ngira wana bajekero bantu twali nabo wali nejekero bantu ojeke oyo kati ali mwala obinyo kati serious obinyo nena omukubye simu ngamba ali bato nnyo bo bali bato kati okola utandika okuyiga FLO nyiga FLO kati komayo wakanga to omusajja oli ne asula mu lugonjo webale ngenda kusanga ewuwate nga yate aina ka setup ne ate kali beta nze na laptop ate ina ka mic ke na ka net ne mugamba tegwe ngoli wa tab blast ate ndani sosanga ba waikirifu bano ba mighty sani kati omusajja oyo wabayo ngo ba neighbor ewaka alyoka room ne waka bagamba umana abana nga bakuba music tugenda bateeka mu sente oyini bamugamba wetaga sente mmeka abatenze nga nkyali eri kati maze campus ndi DJ awo nkyafukota ba DJ kirekawo tukuba ba DJ nga bamuwa sente samanya sente ne yakwenda nga matike tufunye ebyuma jangu ki officially bide kuminana nga gwakawo nkoma wakati mu lugonjo officially kati tandike kitu ne Davi era ngo walulira ngaawo kataniso ngendo kulaba ateba batse bachali bange senior bitu bakonyeko bani ekinatu okuzimbira awo ndiko kizimba awo nga siri mulungi production yandi mufunyo bo engoma vokonfu kube kigoma tebitula wakinone ngamba kiki kati awo netandiko tambula komba producer ngenda komba famous ngenda ko young J ningena ko mu kibuga nsanga bomba naye kati netugenda batukola ki tambula music agenda akula music funa knowledge okyusamu voko zikyuse ofunye ku mikwano badijja agamba okuba naye obulamu kano okuba naye obulamu kino okuba naye ndozo obulamu wano kati nga ngenda awo nterezaawo era buli ofuna kati sinyabyo ngamba nti okuba naye ndoza amalobozi go mafu ekyo nga nakyo nkikyekinga okuba naye ate sound wo awewuka nga naye ng'okikolako kati music agenza akula tugesinkana abantu paka era wunda bakati wano olina wegedde nti walinga ku ssomero ng'okuba desk highlights z'oku ssomero osomera wa awo oyingira ssomero kiri otandikirako mu buto yosomera wa kati nze natandikira Entebbe kindergarten eri kumpi ne Lake Victoria okay mali Entebbe kindergarten ngenda mu Lake Vic P1 P2 nimala Lake Vic wango chako bwongo bali bukati bukuze ne bangamba kati gotogena bera Entebbe ne basinike na milyango enyamengo junior boys ngenda mu single school awo tuka mu single school yasinkana ba AK na sinkana ba diziza era nga cyali mu desk wasomana omugenzi AK wasomana diziza madras diziza dasi yako class nenga AK yanyo ku kido wali era nga ragata mumanyira nenga tuwandika obuyimba atuyina ebiroto era kamyoni wajjao namubonga ko nenga wandika obuyimba obumanyi bamamiya kati nvenda miryangao nasoka ne music nampaza nnyo ne obongo ne bu nasokovane ku bitabo nemva ku bitabo ate nga nze kati mu cultural mpulira ngamba kati gwe otanso siri wala nakutwala kusoma ate music akoze eki akotutte music is your downfall wetereze nazjawo kubanga eri bangamba repeat kati P6 bangamba damu P6 omanya omusajja yali omugezi ate otatense kufuka repeating bagamba repeat material muganga kati music ali kusiriwaza toli balancinga azja ndita centralizer akujja na milyango akuleta ku centralizer kati tula wano zinsoke ewaka ndabe kyogenda okukola ate music muveemu komyawo awo nasinkana bakezi wizi ku centralizer mu P6 ngenda mu P7 era komyeyo mu desk
twakuba desk ne bats koze mu class twalinawo era bats ajja kuga twalinawo kikyalinga backbenchers nenga flow ogirinnyako yoba yali munga ekituli wansi kyeka wa ekolanga kiki ekolanga kiki ngamba tewange kino kikabuka ngamba kati nga bats ate ye twalinawo omusajja alina besi ye kati bats yali dancer kati nga biboy dancer mujjukira kati tukuba yena era nenkoma music bakyali awo tikyagamba bangambye oli omusajja yavudde namiryango abadde mu music muyite bampadibwa prefect music ngamba ki kigenda mu maaso music atanfuukidde music kubye music P7 njizaawo bangambye bakasise Bugema mu advent kati ngeze Bugema eziro begayaza bagamba musoka nakola bulungi wadde era nali byagaana eyo tewakuba music wa ddiini Bugema ate ne batuzza nga waliwo bakapera adawo kinyambako kati ku maloboozi tandika okula bayimba nnyo nengamba tewano ate music neya musanzeeyo naye nga simuliimu nnyo kati twasigaza kati manya Bannakenya twasangayo bano abebwera Bannakenya abaani other countries kati nekomawo mu desk kati ate nga nze master mu desk mutuwitire musajja oyo competition biki omayiminga nenva e Bugema bankasisa ekibibi ngeza ate empijji wala bagamba kana akasajja tekajja tereya tukusobola katwale wala mu kyalo kayige tuse ekibibi era nfuuse entertainment perfect music afukidde music mwegobako kati awo nautuka wali kati nga vocal nyina rap nyina buli kimu kiyina ate nenfuna art omulala tuzimbye ekintu kati tandika okweyita tikke ekibibi bagamba bano bamanyi nga tuke erinnya linsembya nnyo kati tikke era wenakozesa wenawa musenya 6 kati kasole kenkuwadde nenkoma ewaka nengamba kati katunonyeko studio wenagenda eri campus ate nga nina ka laptop kanengenda mu production nengamba zino sente za studio sigaye zisobola zikanjige music wange nabo bajje bakubire beat kozi kyali ekirooto ebbanga lyewamala ku ssomero nebbanga lyomaze nga tonaba kutuuka kuwoninga studio oba kufuna access ku ene studio yonna gyagala okuyingiramu olowooza eyo mu masomero eyo nga gwe gyewasomera primary ne secondary wotyo waliyo abaana balina talent naye nga zifiireeyo bangi nnyo ebiseera ebisinga kyo nja kigamba gwe kabulaza nti olusi oba kaŋŋambe olusi fear nti twagala swaza family olusi tuba misguided like talent wise abantu baliwo okuzuula ebisinga abantu family twagala nnyo prestige nti ono mwana wange ka accountant n'oli accountant so nga ate wali abaana aboonoona obudde bungi mu bintu ebitabayamba ne bamalamu obudde ne ssente so nga lisi bw'omuzuulaawo osobola omuyamba noba nga asoma ekyo kubanga era byetaaga naye bangi koze era twali bangi naffe naye ate bw'owuliramu mwetuli naye era bali bennyini nabo ndaba kale bayinza okuba nga bwe bakula bakyusamu naye era ndaba bangi olina bonoonyako oba bakunoonyako ngagamba tikke waffe yali ku ssomero kati aliddawa oba nga wali eyo omusajja oba nga yesaba mu kiibi oba alinayo eyo bangi kubanga ate nze tuli mu kati nga ebugema tulina WhatsApp group ebugema ya kirasi yaffe era bw'oteekayo music kati nga bano Abannakenya Abazaire bagamba omusajja waffe kyokola ki kyamaanyi kozi wali abamu kati abali mu comedy bali mu events kati odda n'obakubirako ne bagamba papa ffe tulinze just kugamba nti oli kubanga tusazi fena tuli tetunaba naye bwe bali bakuba tuceekingako ne mbaceekako nabo bangi kubanga era kati olaba era kati nga keziwizi tukyali music diziza tukyali bali bonna bajjeko Rubanto n'abalala baproducer
kati nga wali omala akola wali wa Padman ndozo eno beats oyo kenyini simanyi wafu ne wali gwemanyi muyindo Enoch alina kubanga ye eno beats lwakasina mutuuke naye nga kyemmanyi nyina feeling into yo gwe nasoma naye naye tetunakutuuka musisinkana. Ojja wa courage eno n'ogamba nti kuba abantu bangi bava mu masomero olw'okwagala ssente ne bapushinga careers endala oba financial targets endala oba goals endala oba journeys endala. Ojja wa courage eno n'ogamba kansitinge ku music kansitinge ku production eno kale nagifuna mu senior 6 vac awo. Yes kozi natoka mu senior 6 vac era banza nze nganze nasoma ba procurement. Oli musajja mu office Samulamba era office Samulamba era omuntu akulaba nende agamba musajja agamba sajja na obyenye kati ona azja kumulamba kati badonga bali procurement mulamba. Yes kati nze nasoma ba procurement era nasoka nentuka nefuna retake nga bibi ntameno okuntama ne bangamba musajja genda malize course obitereke neze college nali njina kuvadda era kyakati baakira abulabi entertainment nali njina MD tumukoze MD nali njina kuvadda just nali njagala nasaba mukama namugamba tirumunja bakwewulya nasoka nemuganya kwewulirako then nemugamba njagala kuwulya beat zange nga nyimbide ku beat zange era nga n'abantu bawedde beat zange so kuvadda naye nyina courage nyina drive and pushing no matter what. Alino kituukiza nganzi. Nice. Abantu bangi baba bagenda oyogedde ku vibe courage force joba nayo muri munda. Abantu bangi bakozesa abamu bakozesa enjaga abamu bakozesa lika abamu different methods. Yes. Gwo kozesa ki? Yes. Chobera unoga nti wenywa kino beats zijanga mazzi. Soko chidda mulenge jo chibuziza amate nyumi soko ngo chibuza ne chinyuma soko demo chimbuza soko demo abantu abasinga waba yagala kufuna vibe okuba ayinza okubeera awo nga omuntu onagamba siwulira njagala genda mu studio ne sirina maanyi like siwulira sirina nsonga lwaki nnye nagamba oba nsooka enywemu oba nsooka enkubemu omuti oba nfune ekicupa kya biyaawo oba nfune akacupa ka walajaawo then olukanywa asitukirawo amanyi gaba mangi bwayingira mu studio buli kimu akikola nga ali active era bamukivuddeko n'abayimbi abamu bagamba nywa ku njaga eyo ojja kubakkirira gwe kikyokozesa ate nze nganze nzija kuba honest okuba abantu balina misconception naye nganze ndi muntu wa bia osoka kunywa kabiyo yingira mu studio simusoka kukanya nenyingira mu studio cause oyinza okukera lumu nenkusanga mu kkubo ng'onyiize just ate nga tuli bakyali musajja nga nyiikidde nesakitege ate waliwo enkusanga ate ng'oli musanyufu okitegedde tekitegeeza nti professionally ndowooza waliwo studio tugendamu nga tozana ku bia naye ate vibe eba vibe kati bwekiteeka mu bwongo obwo nti olina osooka n'onywa kisitikinga kyekyo obwongo bwo obusetinze mbu kati sooka kunywa just the mind bwotakissaamu osigala oli original cause creativity yo just kiri eri ebanga hype nti oyinza okuba nga okola ku muyimbi ali off okubya engoma alina byayimba kati obutaba mukambwe oba n'omuvuma ekintu naga akasajja kanvumye nogamba osobola kunfunirayo kabbiya oberenga musobola correspond togenda kuba lwafu naye tekitegeeza nti kuza omuntu agenda kuva eri nga wa gospel togenda munyumiza kubanga buli ntonywa bia togenda mukolako yes so it is the mind and omuntu gwokwatagana naye naye olunaku olukeera nga bia omwetaaga oba kyonna kyonna omuntu kyakozesa nga ye okyetaaga osegede because music ali timely oyinza okukeera saawa zino nengamba sinabina kyenfunyeeyo ka noka recording music is time nti time gyobala but nze setaaga te kunywa bia kugenda kukola olina abantu bo meetings nga bali mu mood bwetyo ng'olina sooka kumuwa kyakunywa okumukolera oba nga alina sooka kunywamu okufuna vibe gwe gyoyagala okukola oluyimba lwe bangi wemba mpapa sente zinooza
nganze I think 60%. 60%. Buli muntu asuka ku kyamukamu. Omuntu ayinza okujja kati ebisinga omuntu awulira nti senior B akola kyona kino already ye ekitiibwa kyofuna kiba kyate ne fear ebeerawo already because wali abantu abalina respect with fear wali abantu abalina respect nga temuli fear kati oli wakuwulira nti tikke wakusanga mu ka studio ng'opoyere ka studio omanyi bu studio bwanjawulo wa studio zanjawulo agamba wano tikke ne wali wakusanga ng'otudde nga mu Red Records oba kaŋŋambe eyo Songs Avenue oba Audio One agamba ati amuye kenyini atana okukwogera naawe kati ebisemu okusumula vibe mwembanga mwenna munywa musooka ne munywa ne mumwachinga ne mumba muliko just kubeera ku page emu yes cause abatamu tebakyagala so yo energy gy'ofuna n'oyo omuntu tufusinze nnyo issues nti abaproducer temwagala kubawabula omuyimbi ajja ne vibe ye n'omukyusa lwaki mukyusa ba vibe z'abayimbi because omuntu ayinza okujja nga bwogambye nti music time ayinza okuba yabaddeyo ya recordinze katonike then kajja avugirako ekintu kye bw'atuuka n'omugamba katulako nga tekatula bulungi mu kiizi wano lwaki tokakyusa ne katambula bwe kati mbwe ebyo ebintu byonona n'ennyimba zaabwe anti kati olaba nga wookyogedde abayimbi tebaagala kwogera nga we ngambe fear kati senior B omuntu aba takumanyi ayinza obutaba open gy'oli kyolaba abayimbi bagala okukwatagana ne producer titikke omanyi producer wo naye bw'ogenda mu wa producer omulala togenda kukwatagana naye kozi buli muntu wanjawulo ojja gendawo omuntu nga yamanyidde kuba kadonkamu omuwe danso agamba ezo code nfu nemutandika n'okuyomba noga kiti segede funa instances omuntu aze n'eki idea ye nemugamba kale okiyimbe bulungi naye ndowooza musically yes wali omuyimbi ajja olunaku lumu nga sagala nange kuŋŋambako segede yes ze waliwo nange wentuka pulya towako nekyoŋŋamba osegede but nga yogambye timing n'okukwatagana n'omuntu kozi gw'oli kafulu mu kyokola kati nza ogamba nti omanyi oba oscratchinga ndowooza nyongeza gain kati n'ogamba nedda si kituufu ojja kuŋŋamba tikke omugero ogwo mpulira kale at least okyogere ongambe nti oba tikka jayomba naye nga at least agenda wulira yes era issue ndala ebaddewo nti abayimbi bajja nga ayagala maybe nga alina ensobi zakola naye nga gwe omugamba teekayo n'onyiga record nayimba byayimba nakubuuza producer kinaakola n'omugamba teekayo ekirala ekyo nokisave nga wali wabbali nayimba ng'omutunulidde n'onyiga stop producer kimala n'omugamba sooka oveeyo katulabe kino nomala n'omugamba ogira olindamu wali wabweru kanzigi n'abeeraawo bw'ofuluma n'omugamba genda ojja kudda ku lwokuna nga mmaze owuliramu nti temubawa time eyo nga ogambye connection eyo eya artist producer mu studio temubawa time eyo mubagoba temubakkiriza kubeerawaawo like kuba comfortable n'ekyo kyebalikodinze ne waba ataddeyo ekibi tomugumiikiriza kubaako optioni omugamba katugende n'ekyo lwaki temubawa time is money tikke nedda honestly speaking nekaleka kangezeko kinyonyola ekintu ekyo lwakuba eyo argument senior B kankuwa example yes abayimbi baagala time naye waliyo omuyimbi waliyo n'omuyimbi naye kati kankimenyemenyemu waliyo omuntu againings experience over the time nti okolagana naye makes work simple nti kaŋŋambe kale kyali yange jekero banto alina experience gyafunye oba agenda kola nange akola nange kisooka nosooka nasalawo nagamba track eddako genda giwa oba nesimu oba tikke ng'osalawo ng'omuyimbi first things first naye kati bano complaints ezisinga z'owulira ezo z'abana abayimbi abato ndowooza okitegeera abayimbi abato first time y'okuyimba atuyagala ojje mu studio nkuwe 5 hours ontegedde aga kujja kuyigira mu studio lwaki studio tebayigiramu
Chobola studio, chobola singa tukiteekamu nti tetufunako more professional studios nabo bana abayimbi ne bafuna eri experience ya professionalism nga newokola before ebyo tabu kati omuntu omugamba nti zimbaddeko wano takitegeera okitege kati gobadde mu studio omuyimbi ogenda omukwata omugamba kyona kino kyana kino bagala kolya practice mu studio but they're not paying for that time tebasubira time kati gwe omuntu omukwata ng'omuntu gw'otegeera ate kirala omuntu ajja kujja nako time yo adipostinge ate agende muri studio adipostinge track yemu kati gwe jjuki yaffe tutambula mu studio oba otambula mu studio ate oluwulira yakuwadde deposit naye yawaddeyo deposit kati naffe ne tugamba nti tukole tutya so bwe tutandika okudirema n'abantu abali professional omuntu ali professional mututinge professional omuntu ayiga asooka ayige tosobola kujja mu studio oyagala nkuwe 4 hours have you paid for that time? You pay for your time ojja oyige kufunye vocalist vocal trainer akuyigirize kufunye writer akuwandikira oluyimba yes ofunyeyo chance n'omeetingako ku bantu bano nga ye first time yo kujja mu studio naye nga alina extreme talent yes najja na kusurprisinga bangi nnyo serious wali abaana nga bo nti abadde waka abadde mu family ya music alina gita ye alina ba DJ bachalibe alina ba promoter tana abana bigenda mu ye naye just ye kuli waita katezeka kwa example nze webakuwa beat sinajja giyimbirako gwe teri beat kulema ekisooka nti already oli DJ omutwe obwongo already balookiwa music beat omanyi beat tempo omanyi ki automatically kati bana bayimbi ebintu babyetaaga into obanga first time nze nkwedde upcoming bangi with the time nekati ekira kituusenga nange bwobanga ogenda toka nange oli upcoming ate nya byenkugamba ojja mu studio nekuwuliramu neŋŋamba kati omuyimbi omusoma bw'ogenda wa doctor yina soka nakwatamu anagamba wena temperature wakwata anagamba blood pressure kati already ekyo tukimanyi nti omuyimbi watuuka nga onalina vocal problem hello Hassan oliwa nina omuyimbi wano yogera naye mwe vocal trainer kati yagenda okomawo nga he's well prepared kyobola abayise ebisinga nti abantu baga producer b'entebe batuyisa no basooke bakisuule malabe ddala olyoke ngobuuza kuba professional abantu abayimbye kati keziwizi wajja musoda genda kuba buzibu naye tasobola kuba buzibu era yagamba nje nogamba ogwomugere producer ogwomugere ndaba mufu noyomba naye naye nga yamanyi kyayagala yes kati omuyimbi wamanyi kyayagala ne mucoordinating kyekyo but I think okumuwa time abayimba abamu bato mukyebakola so tebaga soka kangambe orientation tusoke tubayisizeemu gendeko basina byakugambe gendeke wa pito akugambeko nga DJ agambe papa tempo obulamu kankuyambe ku tempo ova ku beat kati omuyimbi alina okujja ku studio omukolera beat ye bw'abanga tali clear agenda practicing lwaki music w'entebe bagamba nti music akoleddwa entebe ku bayimbi b'entebe mbu tasala kitubulu kudda Kampala obuzibu bwa producer bayimbi mwana banoyimba lwekutiku CD yalokolera mu studio tugambe nga tikke oba studio endala ziri mu ntebe naye mbu music tasala kitubulu ekyo ndaba kifu so kitegeeza nti newabazze tugambe kubayita omwana ng'abeera mu ntebe najja kubayita kitegeeza music wajja kuzannya eri tasala kitubulu kudda Kampala ate nga tuli bayita kakyagaza odi yasaze bakingamba nga ndi mu kitolo era nensala kati ndi bayita ate nabagamba akoma kajansi katwakulaba lwaki akoma kajansi no but basically ekyo ekibuuzo era kangambe mentality mbaddeko mu studio mu bifo oba nkigambe ntya era bano bosinkanye bano abalwera records bagamba already badde bamanyi nagenda yedda nekasuka redimu zange era they supported nti fe entebe era nze nja kweyanza nnyo senior B nti osupportinga nnyo entebe naye waliyo omuyimbi awulira tikke ye just akoma namuyitako buyisi lwaki tuyogedde ne senior B bakezi wizi tukwatagana badiziza bana bimba bala lwaki beteekamu embeera lwaki tweteekamu embeera so nga mu ntebe tulina mu studio ennungi otege wali ba producer bo tebagana kumanyikibwa naye nga bakoze waka ba pirates baali wano bonna bagenda
but music waffe wali mu kibuga because naliko nga ntudde ne bakwese ngamba olimba lo tukulabye muyimbi wali kuyimba ku NBS after 5 obuzibu buli ku bayimbi because producer wako wali atabalina otandikiraawo because producer wakomawo either promoter manager bani bakikwatako wa video naye alimo yo bracket but after the video music producer ina wakoma mpozi nga olina personalities nyingi nti oli DJ oli promoter oli manager but in my work is to deliver quality sound quality audio that will play on air play in bars play well on the phone that will market the artist kati yo muyimbi omuyimbi ajja mu studio nga talina na plan ajja kubeera na luyimba kati go oluyimba olugenda komawa abaana benkoledde ennyimba ennungi nga sound wa quality bangi nga bamuyina naye bakomawa era ajja nakola lumu nakita but buzibu buli ku bayimbi mu ntebe balowooza nga wagayo nti buli ku bayimbi ki ekisinza okulemesa abayimbi b'entebe ku breakinga through most of all of the time because ekyo kyavaako nebyogamba nti abayimbi b'entebe butaagaliza abayimbi b'entebe tebeeyagaliza are you serious? Nze kyendaba osanga abayimbi b'entebe nti wano wali omuyimbi omu mugenze mukange mu kibala kyekimu naye twekakuuninga kakuuni ezo naye tulinamu kino kakakuuningi n'oluyimba lo oli kati ngambe oba nga yakoze demo mu studio wakusaba mu bbaala atagala perform atandika kwekweka olina engeri gyokitamiiza obukundikundi obuntu kubanga senior B entebe yo ogibaddemu nnyo naye nzi honestly speaking abaana bakyalina obuntu tetulina one language tetulina one mind one language abantu bakeera gamba one people naye kikyekyo kiriwo bayimbi ki bozokola nabo bogamba nti oli proud of oba wabweru wa ntebe oba mu Uganda yonna oba mu studio najyo wagendera abayimbi bondoza bangi naye nina benyinza obiginga up ndoza engeri gye bakikwasaganyamu kangambe nkoze ne keziwizi simufunye mu buzibu nkoze ne 1JP simufunye mu buzibu nkoze ne diziza simufunye mu nkoze ne mambo yashe Africa Mezaya TIM wali abana b'ekasenyi banjagaliza nnyo abaana bangi jasa kuba nti kati oboogera kati nganze nkoledde ba upcoming bangi because nali upcoming nafunamu eyo sense neŋŋamba nti omuntu naye nga nina abayimbi besobola okweyimiza kwa list mpanvu naye abo benkuwadde bo engeri gye beeyisaamu nabo eri professional nti muyina agreement muli ku page emu mukiba nga business kubanga omuntu amukola oluyimba nga luyimba kyekyo tutafunamu gundi kwabo oyogedde ogenda kumpa buli omu njagala mpa weakness ye mambo 1JP ne keziwizi tutandike ne mambo weakness ye liki olowooza lwaki akyalemeddwa okugulawo oluggi luli olunene management ndoza talina management yes omuyimbi mulungi talented amanyi kyakola but kalika management because I think management ngaye obanga sobola kwemanaginga ngaye I don't think omuyimbi asobola kwemanaginga tosobola kwemanaginga because ate ndoza ne sacrifice oyinza okukola sacrifice nange sina sacrifice nga nnyo kyamaanyi naye sacrifice because muyimbi mulungi naye management ndoza gyatayina 1JP alina buzibu ki weakness 1JP antidote kanda weakness ya 1JP nange nina ezange kwabo abayimbi 1JP kale nganze njitanga weakness nganze ndoza ye babali mu vibe ene ba weakness abayagala kigwerawo eri kule
ate webe muweddeko asobola notuula mwaka mulamba kati bange muweddeko mwaka mulamba weakness lwaki muguddeko oli mutuufu nnyo kati weakness eba nti weakness oyinza ofuna weakness ng'oli makindi nga studio eri ntebe gyomanyidde kati noga tike nzija niyo nkubidde nga nange ndi waka oluusi oli occupied studio eri busy so weakness I think we should all give ourselves time. All right. Kale mbadeke wakamiri awo enabaye kati bawainanga personal studios ewaka bo basobola kikwasagana yes tiwafunira vibe naye nabo na weakness yabo nabo ofuna vibe nga tali producer balenyo okubira manipolo ne sim ati tebasobola kulaga kati naye ba weakness yes Kezi wizi weakness ye abulaza wangu kana weakness ya Kezi wizi Zegaze Kezi wizi kuleka waka mu studio ndi ali so talented alina lyrics everywhere asobola okuaccessinga any studio anytime neta decidinga takola finalizing waka Kezi genyina ojamu za weakness ye at least ye one JP wawuli anti no rhythm ajja kuyika ayangatike ozungu anaweza ngena kufuna Kezi wizi aliso talented era yasobola okujja saa zino nomukola oluyimba taliko vibe ye wajidde wonna kati Kezi wizi ali mu radio webale nnyo nti studio time yanje manyi nti waba tudde saa zino awulya nafuna chance abimba kyendayo Kezi wizi tamaliza wako oyo kati gwe mubuuze mu studio zaza agendamu alina muntu akammeka kuba ezimu zitubulako nafe wasted wako yes ate era alina ennyimba nyingi naye zaatuwaako badijja entono nnyo yo weakness ye nsaidia alright yes okay nga gwe producer buzibu ki obaviirako okubanga mutabuka n'abayimbi kati for example nga eno saga ya Chameleon ne Bawa tekibadde awooka kibadde mu studio nyingi nnyo buki kivaako okutabuka n'abayimbi bano ntuke n'okwekyawa omuyimbi azire project naawe project ogidiritinge omugobe ku studio olaba sinyabbe obanga temukwatagana music tugamba nti kati kangambe senior oli muyimbi wategeera tikke oba ndi tikke nategeera senior B eyo bondi teyina kuvaawo bwetutuukira lumu nga yo bondi efunyemu ka break tuba tetukyali kimu okitegedde kati oyinza okolera nze nkoledde mambo sifuna nkokukayana wadde kubanga omuyimbi asoma producer we nasoma ki kubanga tezeneewonya Bawa ne Kamiri bakoze naye kyekiba saaliwo mu nsonga zaabwe naye ndoza studio business katukaduka kujjako kubanga nyinza okera ku makya lumu abaana nali njigiriza abaana kwanza njigiriza abaana kya lumu nga bajjemu waka wange bulemu ne yeegaana bajjamu terabyte namba ya waka wange era waka w'abaana era waka wa Kezi wizi abaana yabula nanyiiga nga mpenya kuba muntu kubanga work is my life yes segambe nti that work and survive naye mu music waka wange ki kati ndoza mu industry anything can happen factors zibeerawo ng'okera ku makya ozokera lunaku lulungi omuntu nakunyiiza so ndoza ekisinga byonna nti to make sure nti eri side yaffe side y'obusungu nti tetutuusaako tugezaako n'okyewala discipline era omuntu atali discipline neba nga akoze erinnya era asiga atali disciplined bayimbi ki bwotunuulira mu Uganda n'ogamba gundi oyo yali very talented ng'ali alina extra abilities okusinga ku banne abayimbi wano mu Uganda abayimbi extra talent ne bayo nga babiri oba basatu Daddy Andre ali talented musajja then nomuyimbi wezeriyayikumba female artist then ndowooza ne
bamuyita female artist kyo Abayimbi alina talent naye nga wokyembuuziza ekyo babiri ndowooza ne Winnie actually Winnie ne Vinka abo ndaba balinamu something about them nti Vinka wa Winnie omuwandiki oluyimba naye ate nalu-owninga njaga nnyo omuntu n'omuwandiki oluyimba ate nalukujja nakogamba omuntu alina creativity asanyusa nnyo so list mpanvu naye for now nsobola ogikakkanya mu abo naye Daddy Andre ali talented ali talented nnyo muyimbi ki gwandyagadde okukola naye singa abazze muyimbi gwandyagadde okukola naye nandyagadde okukolako ne Vinka nandi okolako ne Vinka ayinamu katacha kanyumira abalala bo bangi naye nagenda okolako ne Vinko ekolako naye mpozi n'omusajja yange Bebe Cool nkyamu ekitiibwa kye kiri ekya reggae njaga nnyo reggae nkyakimuwa Bebe Cool. Alright, studios kizo zokoleramu zolaba nti zina kizikwongeddeko? Yes, njasooka kwogera studio yange Thunder Vibes ya creation yange yagizimba yo byonna byendi yabintuusaako Thunder Vibes just for now nti location abaana batuukanga location wise nesooka nenjirekamu era nenjikwasa Davi erinnya ne mwa rights buli kimu but Thunder Vibes then in waterfront Fusion Records famous nyambyeko nnyo then waliwo ne Rap City yavaawo mwalimu producer alamita Young J yes ezo studios zasinga okumpusha naye mostly Thunder Vibes nga yo nina oluyimba olujja mu mind yange nampulira omuyimbi ayogera tike oba G-Snake omukolyako anti kati G-Snake abadde nga basiba bambuuza naye sinakulira G-Snake simanyi oba waliyo tiko omulala kirabika naye nange simanyi kubanga recent nasanze abaana babiri beyita batike naye jasakabo bampadde big ups nebagamba kale no problem twakuliddeko naye tuzekuwa big ups nga tike but kubanga waliyo ne Lady Tike waliyo erinnya the initials Tike omuntu asookera ku mata neyita Tike but depends on your profile because oyinza okera waliyo senior B naye kate katugwedi gwe wakiwamba dda so it's hard for someone to yes but I think at the end of the day time egenda tuuka nga omuntu okwewa Tike nate egenda gwenda kwa musango but G-Snake no sinamukolera olowooza wano bannabyabufuzi mu Ntebe bayambyeko entertainment industry okudevelopinga oba tebagiyambye nsikirabye bulanga kigwandi bawadde kuba kati tugenda mu kuloola yes ebiseera bisinga ndowooza information etuuka mu bantu balaba naye kale nganze I think bw'oŋŋamba nti nze ndi kweyogerako entertainment zinakeera ku makya nga okurekodinga mu studio nga bwe batusuubiza nti ate bagenda kukolerawo studio y'abayimbi kiyinza tuyambako naye bw'ogamba nti batuyambye batya balina abaana bayambye individually naye look at as general ndowooza abaana bakyalina okwemulugunya entertainment yaffe abafuzi ba politicians sina bakulaba force yaabwe sina giraba impozi on a low scale bano ba politicians kangambe ku scale yaffe bezo ate bonyizo wa big ups bana batulimu ba youth bani abo ba LC1 the effect yaabwe njiwulira nnyo nti our representatives bano betuyina agambe tukoze olukiiko tuyina abo bakola omulimu gwabwe naye bano nze nga sinabawuliramu kwanze nga information sigifuna naye nga ndowooza we need more yes we need more nti n'obuuza omuntu ali omukyalo akuddamu bulungi
Asitagidde honest ng'akuddamu nti abana batuyambe nnyo entertainment tuwulira because tukyalina okwemulugunya kwaffe entertainment. I think there is bakyalina a lot to do. If they are delivering information, mpozi nga information nawe etuusa naye kateza abantu ngamba at least mukoze omulimu gano. Ki ezibadde mu mulimu gwo saako n'entertainment yonna mu ntebe? Butaagaliza n'okuzaawa. Nawe producer temuyagaliza? Simba producer mubayimbi mu Luganda bakiyita bati omuntu waddeyo n'akwogerako bakwita wolokoso nti wolokoso abeerawo naye wali omuntu ye nga yetayagaliza nti bw'owulira nti Tikke akubye oluyimba sound tatuula totandika ate kwogera kubanga DJ wenkuwa oluyimba nga terutuula lwaki ate goba olukuba sound mufu kubanga tisenabbi oli mukwano gwange personally onkubye nogamba Tikke ono oluyimba lwakubidde omuyimbi ono nalusampa oluyinzemuko ne lubulamu singa tusobola ne tukwatagana ne bana abagayi b'omu kibuga ne tulaba ngeri ne tuyimisa sound nogamba omuyimbi oyina kyosobola okwongeramu ono producer subject producer kubanga omuntu omaliza oluyimba ng'olaba oluwaddeyo best kati omuyimbi wakomawo n'owulira nte mu emabege yali kugamba nti oyo Tikke talina waka namutwalira oluyimba lwange yankubira bubi ate nga ze tompadde feedback. So tubulamu honesty. We need honest. Nti sound wa mubi. Ekintu ekibi tukite kibi. Sobola okutereezaamu tumanye nti kati omuntu avudde mu kibuga nga anoonya producer nawe sinabbi ogamba mumanyi tugende omusajja ono. Alright. Nice. Akigwana. Okay. Yes, honest. Okay. Olowooza mu ntebe twetagayo oluyimba oluyinza okuunitinga abayimbi b'omu ntebe bonna oluyinza okukola nga umbrella oba torch light olutuvuga ffenna ne tu. Tulinayo oluli naye twetaaga ennyimba eziwera. Twetaaga ennyimba kubanga ebweru kyebakola kiba bwe kiti nyinza okukola beedi yange nensindikira bomba nemuwa datowe bomba nayongeramu otegedde nasindikira famous nakwatamu nasindikira ani kati eyo traka baproducer bwetumala okukuba ekyaffe nga mente entebe twagala waka w'entebe ne tuyita mu Tikke ayinza okuba nga ye head wa project eyo naye nga twagala tuwulire buli omu abe involved mu project eyo kubanga abayimbi tuli bangi ate si nti bano abato bagenda kutula ne bali buli kimu kirina ranks. Yes, bwetugamba nti ennyimba tugamba nti oluyimba olusooka ani aliwo wano entebe famous ani bagenda lukwasaganya muyimbi ani keziwizi project oluddako ne tumanya tulina ennyimba zaffe wetubanga barekodinga coverage ebeera bakameramani we bali oluyimba lugwa na video tesobola kuba na luyimba lumu nga lwa ntebe. We need songs for entebe. Tusookera kumala tuyimba ku zoo kituyamba nako tugamba kati abayimbi entebe katuyimbe ku zoo lugende then tugamba nti abayimbi entebe oluyimba luddako tuyimbe ku sirimu abayimbi entebe tuyimbe ku kansa then abayimbi entebe oluyimba luddako tuyimbe oluyimba lwa happy time then olwa tuyimbe nga luwaana ntebe ze ennyimba zetwetaaga kijja tuyamba kukoza oli ajja kwemulugunya mwana mwadde mu project abasajja bakyekwatiremu mwana ate tebawadde producer wange ezala bwokikwatemu so tusalawo netugamba nti oba netugamba nti tusiivinga tulina bayimbi kyabali entebe bani abasobola saving nti owulira waaka naki tebiriko kubuuza communicate kiwedde mutogamba nti bwocommunicate nga kinogamba nti elo tulina meeting bekine batajja ate katwakigoba oyomba ebifo ebisanyukirwamu mu ntebe banyini byo bawadde talenti z'omu ntebe platform oba bikyali byakubukayanira bikyali byakukayana mulimu omugwa emiguwa mingi kusika mugwa ate efe bate abantu amu
our managers owning ebyo balina okubanga ready benyini basa sponsoring na sporting talent nagamba nti katomanyi senior B nkuwadde audience biri Ronda studio understand Ronda studio yo opportunity they don't want to give opportunities kati ate kati gwe nosoka n'ogera n'ogamba nti kati waliyo ki wali akafobe kati kangeneze mu studio producer mwe sente kati ogenda okatuusa w'omuntu oyo ate ye aba akuzalawa takuwa na kasiimo nti wamuyimbiddeko ku kifo kye singa omuyimbi ajjanga tamanyi kuyimba naye ng'ayagala alina sente z'omusabye tika oluyimba lwammeka emitwalo 7 najja nagaakwata palisiiti mugaagwani nze lwabadabba omukyama w'entebe agamba kale musayini nga sente oteka museefu mugaakati yingira walituula awo n'otuula ku mmeeza ogenda onyiga mapesa nga lyrics code tebikwatagana tempo biganye okola otomatiza sente ze business is business tell me about that oba yakangala mu business olina okumanya tactics ezobanganya mu business katogenda kumpa 7 ate nzikuddisa zinganze personal impossible all studio naye nze zigana era business is business. There is music business and there is music nga muntu ali talented. Olwo mutajja mu studio noma tomusabye set nakuba ekiyimba webale ate omukisa gwe ate nakutunda tasudde akoze eki talented wa tabu ate banane sent so business is business. Ekisooka oli bwabaze n'obwagazi tula wansi obalebale mugambe ono oluyimba emba ndukoze ono muyimba sobaterera batasobaterera ndoza mudize sente ze to avoid future grievances nti omuntu agenda kukuwalanira atandika okulaba mu osola gamero mujja kufuna papa ojja kuntegeera yes kati kiri kuggwe business engeri ogikwasaganyamu if you can make something good out of that artist zikwati oba tosobola omusajja mwesonyiwa waliwo sente zonga wino zesonyiwa waliwo sente zolabanga nyingi naye osooka n'olabanga papa ogenda kweteeka mu buzibu ofunyeko eno scenario omuyimbi n'omukolera oluyimba maybe nga wamusanga ne talent alina sente by then surprisingly oluyimba ne lufuka lwakabi n'atuuka eyo n'alugabira producer omulala oluyimba luno nga lulungi olukolera wa ali ku interview ku TV munaye tutoba nyimba ezo kati nalutwalira pademani nankolera awo nandeetera producer yakuba dansol tewalukolera ntebe teri studio abo we batyo basa lumu naliko ku interview oba yali wa Bukedde TV Bukedde I don't know which BBS final abaana bagenda ne boogera olimba balukolera mu kibuga lwali lwange naye era ziraga amakali tewali buzibu tubafunye naye era kiba kyakuyigirako oyiga naye nga bo webali yes bwobanga toli proud of your producer oyo togenda kukwatagana naye omwesambako alright tetusobola kusukawo abadde producer tikke wano ku studio bagita batano matime G-Records wano kubayita katale stage kubayita oba vantebe ku stage ya police kubayita era ku opposite katale nosala nojja ku studio ani gosobola okugamba nti omusalutinga just random name abantu bokola nabo oba bomanyi mu ntebe random name no salute you tona tezo umuntu w'abantu naye njaka random name nga nkwana nabo kale random names just random names one JP Kezi Wizi but yaman but semusajja wa maanyi nnyo oyo musajja wa kabi random names mambo muganda ya TIM abantu bangi zikati naye nga benjogedde abo waliwo ne Bizla Kezi musajja mulungi nnyo oyo at least yagendako ku NBS n'atoba nnyo random name Selector S Baines abana bangi nice nga bo akasembayo oloza lwaki abarasta music waabwe asigala awo barasta sajja obasanga batuddeawo redis ziri eno abamubazambaza tabani nga bwokoze oba bakihudu nga babeeraawo babeera mu njiri bagita vaye meditation ya kunyumyalu culture
kati kanchogere nganze mungeri ya music baba naye era baje batama recording ne babera naye nakati ababa rasta tebo tebali ku represent ka rasta cause chairman abo paze nga just basigala mu culture basigala mu culture matabaga spreading the message cause for people to listen to your music you know tambula ate baba nga mugenda tula butuzi ne mumetetinga mweka ndoza awateka tabotu abo rasta bote takati abo manyi we preaching the gospel cause andi bagamba tuli ba Babylon twagala zanya Java vibes I don't know sir nekati katika kubuze oli DJ ensinje tumanyinga yaba rasta Jamaica cause na Ethiopia cause Ethiopia lwaki music wa Jamaica tumuyina nnyo ate tu ya dancehall so ne reggae mulungi yes reggae mulungi ne bamukuba aba rasta abawo kale mu Uganda nuze nabo bayiga okutambula music bamutambuze music bamutambuze sinkana senior B muwe music babanga mulungi ajja mukuba mukone ko mucheke ko mugambe kablaza akayimba chichi cheche kiragisa tutelezemu obanga reggae go okubye kidandali reggae tutetaga ki reggae go okubye tumagadi nendoza tukube live twetagisa ki studio wano ekuba live eri watu ginonye osobola live because nyagala nizo big up styles major styles reggae ndi muntu reggae nawe cause ndi muyimbi wa reggae nawe naye abo abe netumulya buliza ondoza music twetaga obulya message jo delivery na tukira let it go let's spread the gospel ondoza checho naye nga chogamba mbwaze neze nanga music wa for reggae wafe wano nanga simu sinamutegera. What's your final message to Entebbe Entertainment? Entebbe Entertainment nti chengeza ko ntindago bagamba nti to be united. All right. To be united to yige. Let's learn from abatusingako. Thank you. Tuyige no kuwa ekitiibwa. Wali omuntu abantu abagwande respect eyo. Yes. Tujibawe tubayigireko. Thank you. Just tusigale wamu nga music atambula. Kuba ngosango liwa kusingako. Atege kubanga onza wakusingako nate watoka ina agamwana kasajja kansinga kako. Webale. Songa spirit eyo siganga fena tuyiga tuyigiriza. Ategede one language to music yet writing fena. Okay. So tusigale nga tuli ku one language eyo sate kudde eri kwefumita ebya mabega. Osango ntagana kwebuuzaako kuba ina kyalowooza akusingako nayenga but it's just one language tuyige. Alright. Yes. Okongerezaako twejjemu fear because fear yekuleetera okubanga olowooza nti ne b'osinga bakusinga. Exactly. Otandika okutya abantu abali kuyambye muli olinamu fear ogamba oba ajja kunzaalawo. So twejjemu fear kibinyo ddala ketutasobola kuleka within Entebbe. Olowooza what's the problem with mention? Mention. Eyo ola question eyo njagala tujongereko nino omuntu wange amuyita Zamanga wali omuwuliddeko Zamanga mbasiano wa dreads yazisalako naye kati wanetebe gutuyina yekayina rough neck. Mention Zamanga ndowooza takyali focused ne mention tebakyali focused. What do you mean? By focused into musical and mention was to look live TV naye oba pointer nje kube nti mention tachagala kuandika tachagala kutula wansi na wandika lyrics empya ya kyali kubiri byoko jabo je vibe no imira ku microphone no bango oli mu vibe cause abayimba basinga abamu tebawandika but kitoyimba kiri organized. Can you still create or so creating? Yes, wotula wansi no damu no yimba akantu kwa yimba omuwala ate na no damu neera mu track endako na omuwala or just beat na abayimba ngo yimba kyekimu. So ndowooza tatagala creating atule wansi wenga ina opportunities creating omuyimbi utula wansi nga tukyasobola creating a work nobanga otambula ne wakuwa bbiri nengo oza watowandise but is your brain creative kacheka yatukanda yali stack obongo kyekimune Zamanga za muki Zamanga eyo Zamanga jamugamba koze kablaze kimugambira alani bawandike
fewe tuli ba producer omuyimbi abamu tebawandiika oli ajabuzi aba atudde naye nga alowooza Kampala eyo abaana batambulira ku street kati ogenda omuwa mike nga yiya ali stack. Alright, thank you so much. Sakata Vibe story na kusialinga. Uweleza muno linki. Manyika Mgongo yabera ku kamera Evans DJ Senior Bidal. Thank you so much for watching. God bless you.